agalo gende Dubai ngoli Kampala wano ng'olina kusasula emitwalo nkaaga omwezi oba 5 togenda Dubai. Bana bali Dubai eyo bali bubi tembalaba kulaga kuvayo ku social media n'avimba basula bubi ku sente zaabwe layisi ku sente zaabwe nyingi ennyo ne basulira bubi bali basulanga bali mbyala isa babo nabo ne yali akubyeko ku kyeyo anjulira munnabeera wansi n'akanyuga nga goli waggulu katanda wekagira kuchu yo kama gomwafu wabo ogenda kukola otya ng'olina kwezinga n'osaba kakyaya akalala ogenda kasangawa era abasajja beeraga mu bed space omu lwasanga emifaliso nga gyayonooneka. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Yeah, thank you so much for watching this beautiful YouTube channel agaliwo mukola kirungi nnyo nnyini ddala okubeerayo each and every time okubeera nti mutuwa akadde kamwe abasidi omusunsizi erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli olunaku olwaleero nkomyewo ne Kanso Ricky yagenda n'emboozi yaffe nga tagimazeeyo omusajja wa Katonda yeesanga ng'ali Dubai wabulanga mukwano gwe gumusindiseeyo katwagala tutandikirawo tumanye atuuka atya Dubai already twamanya eksi yamusindika Dubai kati wolandinga Dubai soko obuze ku mulabi tugambe ebigambo. Yes muli mutya balayi baffe aba agaliwo. Yep. Webale nnyo kunjagala nnyo. Amin. Webale nnyo kunkyaza. Mali lwe mumpita kimpe essanyu. Yes sir. Ti amazima gange ge gampisa. Yes sir. So singa nali mulimbo oba osanga tetuli ffenna. Nenga muli mutya mwena abatulaba mwebale kubanga mumuwagira omukulu shagitambuza bulungi. People appreciating you by the way. Thank you so much. Abantu basanyufu nnyo for the work you're doing. Yeah, we really appreciate Uganda yetaaga abantu nga mmwe. Amin. Abantu abateekubira abantu abamanyi kye bakola. Yep. Era abantu bangamba mwana akubuziza ebibuuzo oyo nga w'amaanyi. Amina. Ngamba nze ndowooza omuntu wajja mu kitunga ne experience. Yep. Aba mulungi. So thank you so much and we do really appreciate you. Yeah, so kati oyingira otya olandinga mu Dubai. So we want to know life bwetandikira ddala kati otuuse Dubai. Kati awo mune life yange Dubai sagala nnyo ginyumisa abantu naye wankyokereza nnyo nonnemerako nongamba nji anti eksi yatutuusa ku ebyo the truth is obulamu bwange obw'e Dubai bwali buzibu nnyo naye nalina essanyu ku mutima nti nakula manyi kye bayita ekyeyo nakula manyi kye bayita ekyeyo. Dubai gwe gwali omulundi gwo gwasooka. That was my first time okulinnya ennyonyi okugenda Dubai. Naye lwaki ngamba nakula manyi nnyo kye bayita ekyeyo nti nakuzibwa kankiyite kuzibwa. Daddy wange nze yavaako nga ndi muto nnyo nali wa myaka 2. Oh sorry. So akula nnyo ne mami wange kula nnyo ne mami wange ate saamisinga nnyo love ya daddy. I didn't. Ansonga waliwo omuntu gwe sitasobola teeka mu kamera wano naye namulabirako nnyo ng'omwana yena yandabidde ku kitaawe. Yabeerawo nga father figure. Weebale nnyo nga father figure. Nti family nga wonalaba nti family yo neeri wano then waliwo ne family and we are somehow related. So ne family eyo kati nakulirayo nnyo kati mukulira nnyo mu family eyo saamisinga nnyo father figure nti muzeeyo engeri gye yayisaamu abaana be teyabolanga baana teyabolanga ki yabolanga baana ti bonna yabakuzanga mu mbeera y'emu nti bonna baana omwana we wakola ensobi nga naawe obadde ogirimu nga naawe akugunjuliramu yatuulawo ng'omuzadde we tata we yandibadde bitundu 10 ku kinne waakyo. By the way that is it. Era mwagala nnyo nozemu ku bantu benyinza okugamba nti bensinga okwagala mu bulamu bwange nti yanyumya nnyo ku bulamu bwe yayitamu ngali Japan era okutuuka okubanga musajja mugagga. The truth is musajja mugagga nakirabako mu mboozi ate nendaba ebibala ebikirimu kati. So I don't want to go deep into that details naye ndowooza yatunyumiza emboozi gyayitamu e Japan
amanyi ge yayitamu Japan okukola yonna bye yakola Japan okusobola okubanga mugagga kati ayogerwako ate nga onfunye chance nti embozi bajinyumiza mu nju waka yes waka so ni so close to him so genda okusitula ogenda Dubai nga manyi geni naye manyi nti ekyeyo kyonna si kirungi si byangu namanya nti ekyeyo kyonna si kirungi kati so ntuuke Dubai nga ngamba kakati omanyi nze kukakasa n'ekyo nina okumanya omusajja yatwala omukyala eyo kubanga alina byalina Kampala byamuwadde byabadde nga tamuwa bina byavimbye yakikola kinti yagenda ku kyeyo kati nga tenda bane kwentwala nga muzeeyi wange ye mugagga kubanga yagenda ku kyeyo nange nensalawo nengamba kati omanyi angende kuki ngenda ku kyeyo so ntuuke Dubai Dubai wagenda kola mulimu kyo gwakujja Uganda initial banzi je Uganda nga ngenda kola mu factory ya chocolate era bangamba ogenda kola mu factory ya chocolate wavano nga ngenze kati na vila ku visit visa nga byatuuka eri kubigula kati nga ntuuka eri nga bajja gikyusa nga bakola ki nga we bangamba so kakati ntuuka e Dubai awo ku visit visa sister wanga nyaniza bulungi sister wange omukulu yaliyo bisabo nabodera Dubai nnyo kyenyiza gamba nti walinayo omuntu yaliyo okunisivinga ne company yenyini yantwala ngaona nga nti omuntu alina company ya Uganda wabula abanayo wabatwalira ku visit visa waliwo omuntu abakola ki a job receiving so kati wenaberere Dubai nga omuntu ajja atrecevinga bulungi tutuka ku airport yawo ajja nagenda na mu first class nyonyi nalinnya tuka bulungi nye Dubai yawo banyaniriza ngenda mu bed space tuka mu bed space awo kati oyo gaina office oyo yali mukono gwa sister wange nnyo yali okupangira kati natuka yawo omulimu gwa chocolate ogokola mu buzibu ogokola mu company ya kutwala government bagenda kutwala yes kola mu company ya chocolate kadi ngaze ngamba chocolate chazi towe nnyo kusinga bana e Kampala singa mulimu gogo okupota okola mu company ya chocolate buntu by the way shortly umuzeyi wange oyo badde njogerako sagala kwatuzalinya nti aina company yenene mkwane company nene nti edimu sections nyingi kati oba mwana we oba chi oba olyani nga oba ogenda kukola teyasosolanga so fenanga tuli mu construction kati ngamba kati ngeze mu department ya construction gye batuteeka kati awo nankulira ddala mu construction wagendo veno ngekibuli okina ngokinamu nga nkola ye yatuyigiriza kye bayita okukola yatuyigiriza kye bayita okukola ate ewatali kusosola nti ono mwana wa gundi ono mwana wange nga mwenna mu babakozi fenanga tuba bakozi mu kampuni wadde mumanyiganye nti mwebale nnyo bana yetwakola nga ni ku site okitegeera nengo ino okuweereza kye bayita okupoota ng'olina okupoota kati bwositula ogenda Dubai wali toyinaamu ali siinaamu kutya kwonna nkimanyi nti ekyoyo kyonna luba luki bavita kati kampuni ya chocolate tali chocolate azitowa singa tafali ya 99 yebadde situla okitegere jana wenda numa ngankasubulako nga nunako ojikya nali byagala nnyo muganda wange ntuuke Dubai yawo nako olwasooka 2-3 batukima obatwala kampi mujje tugende kuki kampani akoli muna njoga nsanga muna kati wano ku bed space nvuddewo bali mu kuntwala ngenda mu kampani kukola nyisigenda kuba na internet au sina line nyinaba mfunyo mulimu sanga nga ngambye ojja kugula bajja kuwa Emirates ID byonna protocol buzavudi nga wojikola ki wojimanyi tutuuka tugenda babo bantwala kati tusimbula tuvuga okutuuka okuvanga wane e Kampala bankala katira mpaka kangeze nga ggulu ningamba kitandiso tabukamu chocolate waba veno wala kati noga kanenyweze motoka twalimu abantu batano so mukati musajja mutegesi wa bivulunye Uganda no amuyita Kibuzi Events namuyitaka wamanyi Kibuzi sebo ngotumiddeko atatulaba yatugaya sebo basheno giraba kati tulinde motoka tulimu ne Kibuzi kati Kibuzi bo bagamba bayine bagendo soko okubatwala okafunya akantu ako
inze agenda ku chocolate kamjena chocolate kati tutuuka bana bo ba stopping emmotoka bafuluma baba kutuusa mwana akusiibuddeko nnyo pozi muna njukira baba na Uganda mwine ngeje muyagala omwakatuuka yes tubonizaawo gayi yali atusuza gayi yali atusuza awo tuvuddewo batano fena batadde mu mmotoka batutwale waje tulina ogenda okukolera ku accommodation twali tuli batwale waje tugenda okukola ki okukolera kati awo mukutambula tutuuka tugenda okukolera kati bantu batuuka bakola ki baviramu abajidde mu Jinja tuva Kampala abajidde mu distance jogena mu egenda nga yaggulu zibantwala ggulu kati tutuuka bambi babavaamu nanga besi bamwana chali wange tujja kuddamu enamba ojina ku WhatsApp tijirina kyekimu wonna bafunye ka wifi genda ze tujja solo communicating nti mwana best kyeyo tuze kuchapa kibu zinasembayo kuwulira nti ye babatwala mu company ya aluminium babatwala mu aluminium byuma kati ebyo nanja tuukayo kati tweyongeddeyo bantwala wa eggulu weeyo batuuse eggulu kangambe batuuse embaale oba kitegeera banka omuwala bwajja weya Africa yankimye mmanyi olwo ntuuse Africa weya come fuluma abuza kati gaya ngamba banaye fuluma genda okole ono ye mukamaawo simanyi kumunyi kyakola naye kati tukutadde gwe tukumaliriza gwe genda tukuwaddeyo omusajja bakwata emitwalo 3 bagamuwaze eddira mu bisatu babikola ki babimuwa ono muwalabu kumbe naye buloka nakwasa buloka omulala nakwasa buloka omuki omulala nayenga nange ngambo waye ndi musanyufu nnyo Africa where you enter Africa where you bali abasajja babi boche bamanyi nti omuntu nga muwanvu yo wamaanyi omumpi noba ine ennyama ng'ekomendo kati we balaba gwe lusonjogo ate katingeze namu muganda wange nali mutono owulira nagamba akasajja kano kati bandaba ndi muwanvu omusajja yagamba this one very good Africa good this one very good wala you good nengamba mukama katonda wange kangende ngenda mu chocolate kyekindi mutwe ngenda mu chocolate company tusimbula omusajja avuga emmotoka omuwalabu avuga emmotoka avugira ddala emmotoka tutuuke watu wali supermarket aparkinga nangamba go buy things come we go nga tufuluma naye sente yalinamu nengulayo kwa kulya katwenga bawe ngeje mbadde sitanaba kulya obengeje mbadde sitanaba kulya webale nnyo ngamba nfuna akatakamu nfuna ne kakeki kamu angamba you brother go buy bring things kati tugendayo nga ngamba ndaba afuna kilo zo mukyere 25 ndaba afuna alwo bujanjalo bubagula agula bujanjalo buwera ndaba agula shopping akola nene nga byaddala ndaba agamba wait addayo aleta torch nene empanvu kakati ono omuntu alese torch nene empanvu ngamba this one have ngamba wayi obasanga ki mbeera tugenda tweyongerayo akalakata tutuuka mu ddongo saidi eno olaba mu ssenyu saidi eno olaba mu ssenyu wabula bakola akagudo kabwe wakati akasana kagudo wakati ka kolansi ngeno olaba kisenyi neri kisenyi nga ddungu nga woliraba omusajja ayongera akalakata vuga tuliyitamu kati tusangagana amayumba golaba mu firimu botera okugalabagana golaba gatera okuzimba agayumba g'amayinja agabeera mu madungu tutuukayo tupakinga eno nzizeewa sina simu yakuba nga n'ekitundu tomanyi we bakiyita simanyiiyo teri intaneti embeera bwetu we yali olwo nga ssebo ngenze mu ddungu omulimu ogutwazizza kulunda ngamiya eyaze mu chocolate omulimu oguntuusizza
kulunda ngamiya. Nenge ngamiya yo wali ogirabyeko before n'okubeera nti bakulese. Nali njirabyeko kubanga tuve Kampala, of course nga movie tuziraba. Walaba ya firimu. Okitegeera. Oli balala keri move bad like a snake man. Mwali ngamiya tewaziraba. Wali omayiza firimu. Ngomayiza firimu. Tugimbe ngenze kulunda ki? Ngamiya. Naye omusajja wotuka akakutema mullo. Rende yakati amanche bande sokola nchimanyi. Kati ntukayo nsangayo omusajja omuzeyi mu Pakistani. Abo bakola. Yasanyuka okundaba kubanga ye yali alowoozeza nti kakati bagenda kumujjako okuzitwala ng'ozirunda. Kati zagenda okugenda ng'okulunda. Then wezikomyawo wano ewaka ye mirimu gye bwegikola ki? Atuse mu myaka gya retirement takyasobola kutwala ngamiya zino wa? Kati balese kabejja. Kati balese omusayo omupyo Africa good long tall energy. Ngamiya kulunda good. Kakati mwana gwe ntuukayo. Bwe natuuka mu kifo kiri nakaaba ekiro kiramba. As in crying? Nakaaba ekiro kiramba maziga gennyini. Nawe nolaka agenda nayenga ekyandetera okukaaba banimba tinzise mu kampuni ya chocolate wabula nti ate jenzize biralamu kati nkaaba olunaku olwasooka olunaku olwokubiri olunaku olwokusatu omusajja omuzeeyi yaŋŋamba you food no kyategeeza nti togayagala kulya yakulabanga okaaba ebyagala ennyumba mwe twali tusula nga tulina bino bifaani ebinene naye nga mulimu akafaliso bwe kati oba okitegeera nga mulimu n'engeri y'akajji nga bwe tusula kati ng'eŋŋamiya ezo tulina ozitwala zinywa amazzi nga olaba ka oasis abasoma geography mwakiwerako gundi ekifo ekibeeramu amazzi mu ddungu kye bayita oasis ajja ti ku kamera oba okimanyi bakayita oasis kati zajja tinalaba ku oasis oba kitegeera nalaba kuki oasis kati munnaaye omusajja ngamba naye gwe togenda kulya mmere mmere nja kulya nendyako ku mmere nga nayo tekola ki olwo nkaabidde ennaku bbiri ez'omudiringanwa nga yakulaba nti okaaba obanga weekwe ng'akiraba osobola kwegumya naawe nga lwaki tokaaba lwaki oba tokaaba nga bakulimbye kati olwedde nvudde eno ninamu depression zange zakukakasa kati ntuuse eri ate n'obulamu butandise okunkakasa ebyaddala okitegeera kakati ntuuka mu ŋŋamiya zitunuulira bwe nti sajja alina eŋŋamiya ze omanye ensi ezo eŋŋamiya eba erundibwa for transport ate tosobola girunda for food oba okulya oba ennyama era gavumenti epolisi yabwe ekola nnyo ku nsonga ezo ti eŋŋamiya kusanga ng'ogituddeko naye ng'omugagga azirunda nga za byakulya za nnyama si zezo ze mulaba mu desert abaana zebayako mu desert safari bagikola nga nayo yaki ya transport gwe mulimu webalire eddala kakati zino zaali za nnyama era ng'omugagga nnyo ayo yasinga supplying ennyama ey'eŋŋamiya y'omu ku bantu kale benyiza okwogerako kati ate ng'alina amatabi mangi kati ako kaali katabitabi katuliko abantu kaliyo mu kyalo babiri nina ekintu kye siryerabira mu bulamu bwange we nali eyo era olunaku olwo nakaaba nnyo lwe lunaku kati nga bampamu ennaku 3 olunaku olwokuna omusajja naŋŋamba kati tugende ffenna tulunde ebakwamu 3 ez'okuwumulangume neŋŋamba naye omanyi kati kino ndi ku kyeyo so mbanga ddala kituufu ndi ku kyeyo nina okukula kate being that ntine muzeeyi yali embozi gyanyumya kati neŋŋamba naye kati omanyi nakuba gumite zekyemanyi ngenda kudda e Kampala nga sifugika nga njoga kategeera tinengetingayo nenga kati kino kizze sina gwe ngenda kukubira simu internet sina we nsobola kugijja sina line ya Dubai simu kyange kigedde mu line ye Uganda tezisoma battery sawa yonna ejja kuzikira kati awo nywera
tandika okukola ngenda onako olusoka olwokuna sajja ngenda nayo muzeeyi onako olwokubiri ngenda nayo kuyiga luutu alina zo jukya zitukesa nezimanya luutu nga lufunyo luno lwaffe lwa kugatta lufunyo nga gwe just kostowulira mu kyosobodde okuwulira osobola omanya kyategeeza katonda yabayamba bamanye ngeri gye bayitamu ebintu asobola okwogera ekigambo kino kyo nasembyayo phone nomanya nti ayogera simu kati gwe tagala naye aŋŋamba gitwalawa oba okitegeera akati awo tutandika tulunda olunaku olusooka naye olwokuna olunaku oluddako naye olunaku olwokutaano naye olunaku lwa sande nga tetugenda lwaki tetwagenda nga sande omugagga ayinza okujja nga ayagala zirabako ate n'oba badde wazitutte ng'ayagala okuzirabako bajja ne bakukima n'ozizza ate n'omala n'ozizzaayo naye nga tubeeranga Kampala mu tawuni wakati bugereza distance ng'eŋŋamiya eyo gye nzitwala okulya oba okunywa naasana ku masitoowa ng'ozitwalira mu motoka ng'otwala ozambuza mpolampola okitegeera naye nabeera mu mulimu nemanya ati kati guno gwe mulimu gwange kati byaddala bifuuse byaddala nengwagala noyagala eŋŋamiya zo nengetinga used ku mulimu nga onaga kati nga okera ku makya nga gakusasula bubi bwana eno netwali kyakola kera ku makya nokola nonyumirwa notandika okusanga okitegeera olemebera ku pressure nyumirwa mu muntu oluzungu olufu tetuna mbozi gye tugenda kugatta kunyumya okuleka ebikolwa talina kyagenda kujja nti tutule naye tunyumye nti ova mu nsi ndala ava mu nsi ndala tamanyiko wadde oluzungu kati nga nina kwogera nzekka netuuka ekisera nga njogera n'eŋŋamiya naye ng'oyogera nayo ki osazeeko omuntu kubogogeba naye kati natambulayo we mbatwala sagala tulweyo naye ng'okimanyi olina okulwayo kati the moment I remember yasinga okunsanyusa buli lwakuna walingawo Munnayuganda naye yali Omunnayuganda nga tuyisiŋŋanya mu kkubo nga wona agamba nti gono ova mu east onava guzova mu west kati tulina tijja ova Kampala yava wakiso webale nga musinkana wakati mwawo nga mulina okusala nga mulina sala mu busazi bwemuti naye nga naye eddakiika ebalibwa obudde bweri nga si bwa ssaawa wabula nga gwe kositookola ensobi ne gugenda ne gugwa ng'obadde tonnasala ogenda bonabonera ku ddungu onokwata obudde ate obudde obwo ng'obukwatira ku ŋŋamiya ezo zisalawo ne zimanya nti kati bugize buti ogenda okulaba zikyuka zine engeri gye zeekuŋŋaanyaamu zikulaga sigino nti tukole ki zo zennyini nga ze zikuwa enkola okitegeera tugende okategeera nga bena tuka nembeera mu mulimu nga manyi kati ngulimu nguyingiddemu kakati awo eŋŋamiya tutuuka kati tugenda bazatezetagisa maanyi nnyo kuba tolabika kubandi wayina wange bwongo kati nzijaawo itakumaanyi nzijaawo nkubuulire nze njagala sooka enkumaliza kati akomunauganda kati tujja omunauganda buli lwakuna waliwo eddakiika yagalagaana ze tulina okwesisinkanya wakati bwetu olunaku lumu mu wiiki owulira kati nga musanganga naye nga tamanyi Luganda bamujambalala eyo musajja nga akologa tamanyi Luganda wadde nga n'oluzungu talukola ki talumanyi naye nga mpulira essanyu kubanga ayogedde Uganda kati nze nali ndumanyimu katono naye nga lwakugatta naye nga naye awulira essanyu ng'era olunaku lwenfuna moment nempulira nti ndi waka lwalinga lwakuna ate nga naye kinene nnyo dakiika z'abangazi kuba any slight mistake gye tuyinza okugisaamu owulira kubanga onalaba nti eŋŋamiya zeesanze kati mu kwesanga wano zisalawo zino zidde eno ne zino zidde eno kati mu period mu race eyo muyinza ozirekamu ne zitambulamuko mpaka nga wali nezizo ne zeekubako mpaka nga wali kati nga mulina okutandika okwogera amangu oba okategedde naye nga byemwogera bikwatagana ate nga weebiri bona ng'ekyeyo zegwe nze ntunula obulamu bwange nentunulira wa gye mbubonyaabonyiza gye mbuyisizza ne mbutunuliza kati wa we mbituusizza mu byobufuzi
ngafudde asinga so kati nga musinkana mu ka moment kati twalaba kati zijja kati lwero lwakuna n'olengera nti kakati eriko nga meters bweziti mwenga mwanguwa ikazo sigala zereeta kati nga sigala zijja mmba mwatandise dokkolaki kyekiro omuganda wange oli otya how are you ati bishimo ni watikati yechera tsale mwakata ko mungana bichi atirambi ndalo yatuke sana abanga ndeteranga entende kati nga nange manji yayo kemwetera nenga nze sikalaba yo emero lyo Pakistan jatunda kati nenga naye yangamba nti ina Pakistan baba bogera ku luzungu ate bo baliyo babiri kati yegwe babonyabonyanga naye ite inanga milimu mingi nesina ine milimu naye era ino mu Pakistan be yasi baliyo babiri ewuwe je yali ngali yali mugagga mulala kati nze gagga wange yefe alina kofe babiri naye kati bo bali ngaba basatu yenga mulimu gwe just zitwala butwazi na kuzikola nazikomyawo kati nze ogwange kuzikomyawo abula noku like kuba buli Sunday twalina ngo chuso obugatto omusana nti gwe mezo kyabigere ameza ati zambale ngatto atwa bembayasi yeyamba butazo kyabigere jokira kati ngolekeze za transport wabula zino zali za kulindibwanga mmere nenga polisi ngesobolo yitamu nene bamala bakusanga ng'ogituddeko ogwo musango yayimu bisanga egisinga okuba eminene esegeza wabairanga nazo nga newe zandibadde n'obusobozi bw'okutuulako tokkirizibwa kubanga tebagirunda for transport yo bagirunda for food okategedde akantu ako kati buli sande nga muzikyusa obugatto kati nga busande tuzikyusa obugatto naye olunaku lumu we nakabira amaziga mu ddungu eyo twali tuleete nali ndeeta eŋŋamiya ezo nzijjayo obudde eŋŋamiya emu neetuula wansi bweti we yatuula wansi zonna ne zigaana otambula sikuba essimu sirina simu nakaba rasta nakaba kadi obudde ne bukwata ne buzibirawo ng'eŋŋamiya eri yaganyo situka nga yaganyo situka njisike ganye zalinga mmeka kuwe eŋŋamiya ngamba tewali n'omu ayinza kundaba zalinga eŋŋamiya ndowooza 35 teri n'omu ayinza kundaba nakaba kati yalindwa dde ye yatuula nkonyumiza nakaba nga mpulira pain ojukira we nabadde nzija mu supermarket omusajja yagula tochi ennene n'agimpa ningamba mu chocolate tochi ennene yaki omupakistani yajja nga nnoonya ng'ajja akola bw'ati tochi yajja agizunza alabe wa wenkola ki woli kati ndaba tochi ezunga nzijukira nange nina wana ekiki ekitochi kyotambula nakyo bulijjo kyotamanyi nzija yeki tochi simanyi mugaso gwakyo nange nkikola bwenti nantuukako okategedde tochi yali ya sigino sigino mbudde bwekiro nga kakalabayi ngamba singa nali neefula gumite tochi sijagala okategera akantu ako kakati tochi eyo ajja kuba tochi bwati nange njiddamu ansanga nagamba blada this one like this you are here this one do like this najja nagiweweeta muno bwati ndowooza tata ndowooza ba yali enywanga uli yagala massage neeyimuka eŋŋamiya nagikyawa kati kyenakola nenjirambako bwenti jukira nnyumya nazo kati nga bulwenzi janzija njirangira ero omala osigala sigenda kukwatako katono nsuze mu iggundi mane nagikyawa nga tombaliridde kakati bambi ngolono nfuna sente meka siringi dira mu 8 gye mitwalo 8 gye Uganda bakusasulanga 8 omwezi 8 mu ŋŋamiya zo wali wonna mu ŋŋamiya zange nenga webonye Kampala navayo siri bubi wabula nayagala genda kakasa Kampala nze wali osobola nali njigata nenjifuna naye nti nakulamu kiri nti teri kyeyo kyangu ekyeyo kyonna naye nga omusaala gwefuna nfuna 8 emitwalo 8 egye Uganda naye nga te Kampala imagine ali ngatta nenfuna nezisingawo naye nga wekugambye nti nakuzibwa
manyi nti ekyo kiba ky'amaanyi ekyo kyapa guts ne kimpa n'amaanyi nga kati ndi musajja mukozi n'okupambana nakyawe ngamiya nenkola mu ngamiya wiki eyokusatu mwezi gumu nyingira omwezi ogwokubiri kati sister wangu mutima gumuluma kanda wange ali kuki natakuuliza teri wadde kasimu kizo kama mbu company namenza okubula gundi bambi noza nayo mutima ne gumukola ki gumuluma atandika okunoonya nali ndi awo motoka ekoze eki tuuze mwana mama yantuukako nayoza ne kumunye nakaaba we yakutunula ndaba kyekimukabya nga sendi solid byafuka ndi kucheyo oba kitegeera byafuka bya bulijjo kati bwatonyesa eziga bwati kalaba muganda we okitegeera last boni waabwe ndowooza bambi bingi byamugira mpingenda gamba ki mami si kumwejo gwe bakuza kati awo anzijayo naye wano mu kugenda Mpakistani wange yakaaba bambi mwali mutandise okukwatagana nga tutandise okukwatagana nga neŋŋamiya nange ntandiso zitegeera nga munyumya oba kitegeera tukira nti Dubai we bakwatira ne bakutwalira direct ku mulimu osobola okumaliriza ogukoze contracting eweddeko naye singa bakusosambula mbwarakizala abaana be babeeramu oyinza okumaliriza mu Katonda mu ggulu ng'ate okumaliriza wange ofuna omulimu otandika okuboola emirimu ati anzijayo andeeta mu bed space ngamba ngenda kutwala mu bed space ngenda gisasula onoonye omulimu olwo nga visa yange esigaddeko mwezi nga gumu ne weeks bwezi ogenda mu overstay naye ate nga ngambye tuwe bigaana sigenda kukyusiza ki visa ogenda kuddayo buterevu waka singa batofunye mulimu by the end of the visa asina buki buzibu ngazirayo site nikyenda njagala okakasa tezisekewa Dubai ate nembeera yokko tembadde yokko n'okukoza akoze eki nkoze kati onalivaayo gayi yampita Omuwarabu n'ambalira olunaana lwange nga sisitange talaba n'ambalira ne coins n'ezaali ziyitamu ennaku teri Muwarabu gwokulira n'ovaayo nga omubanja kyalamu alamaina Muwarabu akusasula n'okutuuka essaawa gy'ovudde ewuwe taagala ogende nabikolimo ekyo Katonda yakibakolera Omuwarabu akusasula n'olunaku lw'ovudde ewuwe n'essaawa gy'ovudde ewuwe agibala na dividing oba kuwa siringi 10 n'alukuwa yabala buli kimu nakikwata nakikola ki nakimpa ati nazimpa nenyingira emotoka netugenda ati wetwadda tisanga tutte mu bed space awo tatusokuba ka bed space obulamu mambo wayi katika neba kao nino okutandika okunoonya omuki ngenda mu supermarket nga ngulira sepiki nga ngulira ne ebikozesebwa shopping nga mugenda kwefumbiranga ne butto bandaga akatanda awo biki ndi awo mu tundu bakita aliga maliga awo Dubai so natekera tika bunyuma nga makatize ngenze kati mulibuka kwanoka nga omanyi kati obaba bana Uganda kati awo batuseemu kati nyumye emboozi eyo kana avubuka bali mu room eje nasulamu yalimu abavubuka nga abali basatu bana amanyi obulamu bwe Dubai abafumbo basulanga wansi fa bawulu nga tusula waggulu aba wansi be basula obuki be bafumbo era nga apangise ekitanda kya wansi either mutemesi obanga muki mufumbo omutemesi balina nga akatanda kabe buno obutono kati nga abafumbo balina bi extra nga binene mukko kijja bwe ekitwa kuno kiteka akatanda akatono kati go wajjo buhanti gwe yamanye ennaku y'eki eyo wafuna akalimu kamufuna mpola osula waggulu siringi 5 gye mitwala aga 5 Uganda rent buli mwezi kati tudda mu room eyo twogera katika kwano kange kadani kali kaina omulimu bambi omulungi nakafuna mu kunyumya emboozi kane kantegeera kane kangamba ne mwana gwe chaligwe ova Kyaddondo side kyobeka abantu tayo Kyaddondo Uganda tugira ova Kyaddondo side mwana zeva side zeyo machinje nanga ndoko we machine koze mwana ye mpola mpola nga tunyumya muka ngamba ne kakati ononye emirimu koze sina nekimu kyemanyi nembadde mu Dubai rambuzo ne munyumize ebyengami ya muyaye na afeseko bana edani ya seka wazigwamu ati babi dani kye yakola nanga bane omanyi akatototo nenga kanuna kakwata chance ne kafuna omulimu ne kagutulamu manyi bali abasajja bazibu ne kafuna omulimu nga munene ngategwa akabeeyimu
so kadani kye yakola nga ngamba kyogenda okukola kati zengenda kukola ngenda gulanga ebyokulya ng'ofumba kategeera nampa laptop nanga kati njagala nkutambuzeemukko netutambula nanfunira metro card sisange yali yagimpa dani nanterako omwezi yagisasula emitwalo asatu omwezi ngeyekoleta metro card yakukozesa ku train nanyisasulira omwezi nganze omwezi nsobola okgenda wonna wenkola ki wenjagala dani njagala kunoonyako yalabye dani yambeererawo mu kaseera ka job hunting nga ndi Dubai kati mulimu abalenzi bali babayita Faizo bali bakola ku restaurant bagita Captain Restaurant eri Jomeire eyo kati Faizo ngamba mwana janguke wafeyo ngabo maminji kati bed space sobola okubeera ennyumba nga ya apartment nga ya bisenge bisatu nenge ine diro limu kati mubine ebisenge nga mebateeka obutanda n'amakateni agabaawula ekito ekiri kati nangamba nti tugende ku Captain Restaurant wafe waliyo omulimu kati ntuka Captain Restaurant Jomeira kati ateyo nayoza masowani nga ndi dishwasher nayoza sowani nenga buli sowani papa joyoza yeddawo wezo sate lizili bize ngawe bakubagana essala bubinyi mola bo mumanyi bayo byata kwata kanti yonanga mwino okubi asabye dish jasabye kuliko ebintu bingi nenga tangira na bikola ki bikwata jasa anyumirwa bila baka hapana nayoze sowani muganda wange nayoze sowani banga ya weeks sasa tunenga omusajja ngamandiko trials probation transport wange buli kimu kyange nganjoza sowani ngate basasula when I leave ayo naga mu mwala butayina buzibu nakwata senda nazikola ki zonna ze wakolera ebbange wechawa like te wagukola wo wakola ze trial wajimala te wakola abya sindi yakola trial ti aita te waita yangamba saita lenga nzemanyi naita just intina kizula nti wano abasajja bakikozesanga akakodyo nabanga leta bana ba wiki na visa talina nabakozesanga probation ku visa za manyi papa nayoza amasowani nga otandise shift kuyimirira totulamu osigala oyimiridde mpaka consecutive hours sawa mukaga kusawa sawa mwenda kusawa 10 omugongo zinayingizako kutama bwenti dengana okwesimba negwesiba shift etandise nina okugenda ku mulimu nina okuddayo madeva break ya 30 minutes sorry nina okuddayo nyimirire nenga sikyasobola nagoza ndi bwenti ate no malolekawo munnomu omuna agamba gambi kakomeoko bigenda kujjula biti bike n'okuyika kika bitambulira ku machine tonyongera masowani Dubai wagoza n'ogawulira ate ogwo gwamenya nenga ngamba kamaleko probation at least signing offer letter nenyumiza kadani tekangamba papa gwe toyina lemeza nenga my sister ngayinza obutankyusiza visa nyiza okuddayo ekyano nangamba tujja kulaba kwenga dani ya mulimu gwakola afuna million yazi nya ngawa muwa 10 nyaze mullo 10 yazi ze millions za Ugandese nya maza afuna nga mwana bya visa nangamba gwe totya bweremezamu nazese swali mpiro mgongo gunuma nangamba olaba okabye maje wange olabi katabu ati yanga ali mu restaurant ali mu Aluftein nga bali mu offices ya kinga tula mu offices nga yakola ki omulimu gwe nyine omutufu yali akola yali mu records ato mwana bokuteka mu records ya bano yali asafuna ne sente ntono nenga privileges okazoka zali nako segeza yali yabisomerera ebyo yali akola Dubai teri mulimu je basomerera namwe baleke kubabo zabo za namwe Dubai omwana aveno nga yakoma mu senior phone atuuka eri ngali mu office nagata CV kubanga muna Uganda amanyi oluzungu bali abasajja bo babilivinga mu kutraininga muntu umanyi oluzungu toka sola ku traininga kola kino tumanyi kusoma tikisobola boyise bazulonga zomanyi okwogera oluzungu bakulabye osobola okuyiga communication skills ofuna omulimu okategera katwako kakati Dani ambeererawo nnyo angulide laptop awo biki kati awo visa ekola ki egwako
overstate and kokonkona visa ebe bulaye naku 3 no interview betwakola alo company bagita ya Alushaya Alushaya nga kesite kuwo mulimu nga kesite kuwo mulimu ibyo nanti esente ze government no million 3 kitundu wow kati ngenda ku job interview ya Alushaya kati ndo bankubira simu nga ku interview nina jenali banange banade okunyumizawo wakabya sije bade nirabide nawo banange wano nvuddeyo ku restaurant Jomeira nkola CV yes olo visa ngesigaddeko banga balanti ya weeks 3 okitegeera kati awo ngenda nsula CV tutuuka ku restaurant emu munayo nga tuli banji twesindika fena twese CV za fetu tujanye tugira kikirere tuna tugende okusukuma kulyawo tubonye abantu banji omuna Uganda nga agenda avayo muna Uganda gwesi banji siri kusonyi wabula nkukolimira unajoli nagamba kalijukira olabo mwana we wamwe oshanyu omustadingira out jo tuna Uganda mbeera akera to balwamo solo kwa bulo muna Uganda no yawulo mu omuchi pamita batya no yawula omuna Uganda no yawula omuna Kenya na obawula omu Sudan mu Tanzania kakati mulaba ngambi oyo mwana waffe ndine bannange mutandise okuwera kati nga tumugamba nga ngamba papa kiriwo nagamba nagamba kakati ngagamba nti nga batugamba abana amatoga abana lero interviews tetugenda kola kuzaba steward baba bagenda kuyamba mufumbiro baaki lero just bagala abantu balina experience bakoledeko mu Dubai ba waitress ne ba waiters abasigadde bonna muleke CV zamwe tujja bakubira kakati tukwata CV zaffe buli bwe yalaba nti ono muna Uganda ngekiya ekikwata CV obwe kiti nga kiwandiika akagambo kane tuwulire essanyu kyomwana we waka atukubide pass azafa azinotize wanatuuka eri ng'aselekitinga mu bakulu ajazisikamu abana Uganda bonna bannakigalala baffe bannakitendo babaani bonna bekesita balaba amanya wali eri ti omuna Uganda yakirimu ate omumanyi omuna Uganda kyaffe kyengedde omuna Uganda yezira kulaba omuna Uganda munne mukimanyi ezaffe ez'abana Uganda aziwandiikako mama muleke eyagenda badala kitaderi kamuwaye biri nga tuli waba na Uganda ekitono nnyo nga 10 omwana ne mumuwa pesa nakola bwati nga zukatika nakola bwati nga tuli nakola bwati nanga kati kale ne tugenda tuli basanyufu wayi nkomawo nnyumiza Dani mwana kibadde wechi nangamba omuna Uganda banga akinotinzeeko eyo shuwa nga ni wiki yo week says satu kakati mugana nge mitu binsobera wiki gwako sifunye kachi kalimu nga teriyo kasimu kajja ndijangu omanyi job hunt muba munonya muba mu group batano nogenda okulaba munno leero afunye musigadde bana noli afunye musigadde babiri kanotuka kisana ogamba naye bakano betambula nabo bebekisirani ngokama mirimu ngaba wabalalaze bandekaawo nogane kati bakano betambula nabo bebekisirani kati ne mutuka ekiseera buli munga afuluma tokoze eki temutegedde kati mwesanga tegibalanze interview mwenanga muri awo neguraki tewangambyeko kuna nona turaki tewangambyeko yao embazi ne kunyumirawo yap kakati tuka ku job hunt inga tutuka esera ngo bubeerawo kati walo ligai abanotinga what happened akati oyo nkuleka sina mutuka kawo maze kati otulinda kakati nkwate kubo ngamba nayo manyi kanzire ku restaurant jenaliko luli nedda ngamba waliwo company bagita Chili's era ina bana Uganda bewa ningamba naye kati zino weeks 2 ezisigaddeyo kantambule ngende ku company eyo nkabirire omugagga yenna gwendaba kuba building eba office atambula ngenda ntuuka abasukali bangoba
anga magodi ya side nga nyimirira eri kati ninda buli afuluma fuwa akasigala my brother how are you yeah, you can get a job here yeah CV put and go CV nakoyo zigaba sigaddayo weeks ngakatwagala byaddala sigazayo weeks 2 inzira kya dondo yawo ninda buli afuluma ebero fuwa akasigala gwentayiza njagala mulimu kati mba ndi awo nengamba nayo manyi nkoyewo kati kangende wali ku restaurant gye twaliko oyo muna Uganda engeri gye kiti ote tulinayo bantu bangi tukewonda be oyinza ofuna ekisima banange ntuka ku restaurant nga CV zaffe zonna ez'abana Uganda zebanotingako ziri awo mu kasasiro nga zinotinga zisuula nga CV zaffe ez'abana Uganda zonna ziri awo mu kasasiro ekintu ekyo kyannuma nekinnuma CV ye Dubai buli page yaddira mu 10,000 10 esiringi 10 10 10 kitegeeza buli lupapula lumu bambirwa bolina mu 10 buli diramu emu sorry diramu emu koze 10 jiba mitwalo 10 diramu emu buli page CV entono ebako pages 2 ngate buli kaseera wa kubisanga CVs nga nyingi kuboge ndaita mu restaurant ngo supplying everyone nenga nenda basente z'abana muyaye zayi yawo obulumi manyize numirwa nya abantu nava mu kwerumirirwa natula waberu wa restaurant nefune ebiyenge naye mutima negumpa manyi negungamba yingira munda oyogere nabo ne CV yange nenjikwata nenyingira munda njogere nabo basaba omulimu mba ndi kuwayo CV yange bwenti ne bankubira essimu nansigadde wichechi kazi nakwese nagamba hello how are you this is Clara I'm calling from Arushaya etali eno we wali nali bino ko applying emails online byokumukumu Arushaya gye nakugambyeko ntuwe kuwa mu Dubai ebekuwadde nga bankubidde essimu nti bampadde interview nayogerera mu maaso ga company wano wennyini nga ne CV yange ni mujiwayo ku reception ne bambuuza ebibuuzo muganda nge nembiddamu mukazi ne mugamba naye visa yange ngeggwako wiiki ejja ne bangamba interview eriyo ku Lwakuna wiiki ejja onaba osobola jangu attendinge interview nkuweereza buli kimu kyonna naye nga visa yange eggwako lunaku lwa Sunday naye nga interview ya Lwakuna Arushaya wogenda okola interview ovaayo oba oyise kiba kiwedde ekyabo bakuweerawo ne wodde Uganda bere Uganda ngomanyi bagenda kukuweereza visa ne ticket oddeyo okole kati nengamba sina walawe ngenda kuddamu kusuula eno interview bwe bulamu bwange ne Dani Saaji mugambako kubanga Dani alajja kunteeka ku pressure gyendifaseera bidde wabula nasomanga ebikwatagana ku Arushaya nengenda nevisitinga stores zaabwe bebamala kwakyasinza amaduuka ag'amaanyi mu Dubai stores zaabwe zonna bebatwala brand ya H&M Marks and Spencer bebatwala brand za ezisinga zonna franchise Bath and Body kati awo tutuuka ngamba onakola interview lutuuka nyambala buli nnyo kati dress code nagiraba bagamba smart casual tegeranya ebintu by'okwambala ngamba kyali wange manyi paka jini ako kalimu oludamage funa engatto nnungi awo nfuna kyali wange tera ka blazer teka kakasati bunanga ka white teka mu ka chain ka gold nojanga yeye kati abarabu nabaliyo masuti baliyo mu Filipino bambada masuti gali papaga salawo kakati ntuka mu interview nga nchimanye no interview bwe bulamu bwange either okudaye Kampala nga nemereddwa oba okudde Kampala nga omanyi baito okubanga olinze visa ya Arushaya ne ticket obere Kampala nga oli gomitenga n'amanyi olina
kwa anytime bakukolinga bajiweererezaawo awushaya bampereza visa nga ndi ku nnyonyi azin ngodda Uganda naye kati kakunyumiza obulamu bwa interview sagala kusunirako nnyo kakati tutuuka ku interview bwe tuti tutuula wali papa batuyisa pano batula abantu babiri basatu bana brand zonna zonna ezina okuyingiza bakitunzi batula bati ku pano bakuteeka ngeri you have to be audible communication skills. Nali nakayingira abasajja bali batandise dazi interviews naye nali nakayingira omusajja nayimuka nangamba according to the smartness kino kyembadde noonya kumbe yali wa fashion nagambye smart casual bonna bajje bambadde full gentle kati ngenda okutuuka okwogera muganda wange omusajja amanyonyola ku brands zaabwe ate kati jukira bakuwa ne bagamba brands ziri mukayalinga tulina H&M tulina neno brand tulina Bath and Body tulina neno zitunyonyoleko natuuka okujja okwogera ne bambuuza gayina ngamba experience yo ne Kampala zolaze gye wakolera kila tulimba kwa nateeka wao nakolako mu select garment nakolako ne mu mega chibichi Shoprite nozizika kakati awo ntuuka muki mugudi mu interview wali omusajja akulabya akusimye asimya ngambe fashion bikigo mikati awo ne waba akusimye nenga tomanyi kyogenda tunda twate kigwa twate kigwa kati awo nga ntuuka bulungi nnyo ntuula kati we natuula awo tandika okwogera kayina ngamba nakusimye naye obuzibu bw'ensanze nti ze ndi wa Bath and Body ndi wa biwoowo kumbe nakoze research angamba ntuludde mu CV oli nnyo wa fashion n'engeri gy'ozzeemu ya fashion ebya perfume nga ne bana ba fashion bonna bagenda kumpa naye ng'ate gayi bambi yalaze interest ennyo bananga omuyaye ne munyonyola ku kika kya fume gy'alina eri expensive munda ne munyonyola n'ekika ne munyonyola na buli kimu kyonna ne ntandika omuyiira ate kakati fumes ne ingredients zitabula fumes musajja nangamba nze ono siddamu ku interview nga muntu mulala yenna end of the day ngenda okufuluma otuuka ku reception wali ffe nawe twali tulindidde nga bampadde eddakadi yange ya you've passed bangamba genderawo kola medical irabe kitu ne bagamba bannange enzira company bangamba don't mind this is a rich company omukazi kyenasembayo okungamba tiketi yange netuuka nali nnyina nina munyonyi bwe nti message etuuka nga business kalingo ogenda kutuuka kyaddondo malodde male nkomewo ng'ekisiza status kati Kampala nga nze alina okwegemera bagamba yogera olunaku lwolina okureportinga ngeno olina kujja ng'oli employee ne bagamba pe week says biri nangamba okay we are going to send you a ticket in 2 weeks kati nali Kampala kati wenali kati awo nzija Dani mugamba mulage papula Dani ngamba papa ze byongamba sibitegeera nimuga Dani nafuna interview wendi nengamba sagala kugamba ngamba nyinyonyole ebintu byentegeera njagala kulaba offer letter na buli kimu ekiraga tongambe ebyo byanafunye bane nga njimulete na njimulaga bedi space we nali bankolera party nemugena mukayembe akayembo kamanyi akayembe kamanyi ndio kwa nasimanya kayembe bale mayawo ka mwakatekekerawo fashion byokunywa babireetawo wennyini okitegeera abana ne banywa omwenge abana ne banjaganyizaako naye nga Dani yateeka mu sente tuluzinga communications ne Katonda nsaba mundaki communication ya Dani kyekitu kyokka mwabula temukyawuliza twabulizinganya mu ngeri twabula mu ngeri gyesategeera namu so you come back to Uganda nkoma we Uganda wenali zije Uganda ngama Dani maano kimanyi ndi mukujja Uganda nenga juke naina munyumiza ku mbozi yange nze depression yande tulokubanga buli mutu gwembera da yende tuwali dakika 3 mu 5 dakika 3 mu mukaga nina kubanga kugamba stress ngomugamba XO ngomunyonyola ku XO ngedakika ngakastandwa nawe nayo luba lugendo nga lwawala ne tulona we dakika ziwera 3 mu 5 dakika ya 3 mu mukaga mutandikirawo ne mugamba naye abakazi babi ngomunyonyolerawo ensonga kati Dani bambi yali yategeera ne muganda Dani mwana azira kyaddo nanga papa kwata siringi 10 genda we yagale nakwaka kadde kalamba Dani eji
nanga tosobola genda kyaddo nga tolina bwotwalidde bantu nangenda tugenda mu day to day ekiduuko kiri awo netugula chocolates biki bino tola tugende nze ne chocolates nga ziwera biki nenzija mwana papa nga ndabikako ng'omusama kumba obadde mu haso bo mwange kati we naddayo ebo watuuka wano wamala era n'olinya namala neninya nenzirayo this time ku orders za company eri eyampadde netandika okukola kati we nakola engeri gye nali mu ŋŋamiya nali nafunamu obulwadde bw'essaamanya omubiri gwakosebwa kati n'okukola ennyo nakoowa nnyo ndowooza ate naze saagalanga nnyo nakulira mulamu nga saagala nnyo bintu byakusika nnyo mugulu kati kampani enkola kati jukira bali bampadde department yali ya fumes kati ningendako mu ddwaliro for check-ups nagenda mu ddwaliro for check-up nangamba onono lyetaaga okuba nga ali ku treatment like nkiyita omuntu bakoseddwa babukoowu biki ekitegeera embeerayo biki mwezi gumu myezi ebiri naye nga kampuni esasula biiru zonna ne salary kwaliko medical insurance byonna everything kakati babikola byonna n'embeerayo biki bakyali kampani nenzirayo ku mulimu netandika okukola manyi saagala nnyo kulwa wantu ate buli wofuna sente level ekyuka eya sente kituufu kati waliwo kampani ya Tours onabeera ku kampani eyo kampani nakolayo the bed space eno yo bakolera bbanga ki aba baali bakuwadde kwalinga mwaka gumu kati nenkola kampani ya netandika bed space waliwo yakubalira ngwedde kati jukira mbibaddemu awo tandika bed space awo ninga kati nyatandika ne bulumu bwange bubiri buno bulumu bubiri kwenyendo tandikira life tutandika ekintu ne tukikola mpola awo bed space zikubya awo kajukira nalifuna sente nyingi ninkigatta awo kati ate netandika ofuuka omugagga Dubai okafunya katwa kati awo netandika okufuuka omugagga Dubai nga Uganda bali bebogerako abaddala kati omusajja ng'agenda akola kampani ya after covid awo ng'agenda akola kampani bayita yali ya Speed Express wagiwulirako eya visa non trade kati jukira ze alina bana Uganda gayinga mpita mpa omulimu kati onvudde ku salary owesato ekitunu mpita mpa 15,000 buli mwezi million 5 buli mwezi milioni 5 buli mwezi nga byaddala tuukayo tutandika chapa abo erinnya ate litutumuka jukira kati lete kadi nzize mu visa ne tickets nzirimu kati ate nane bed space no mulimu gwa tours and travel yaya nsasula milioni 5 kati awombeera onegwe nakolera omusajja oyo sente kati ngeje nali omukujjukujju jukira nali mu media Kampala kati nze mugamba target yaffe nze njagala target ngaba na Uganda abantu de kupano ngomu na Uganda twaina kabe Burundi ningamba naye kati nze ngenda kikola ntya gayi nampa all manager waffe bali bamuyita operations manager bali bamuyita Eric ngate naye nesangibwanga mu na Uganda okitegeera awo ne gunyuma kati ne mugamba ngena nibankwasa marketing manager wa company niso kansayininga badija kigozi nze Dubai tebabalya coin nze muntu eyasoko okuwa emirimu ba influencer be Dubai ngamba sayininga ngaba ambassadors nze yakireta ku Dubai ndekwe bakola batata kisobola kuvaawo era nabo bakimanyi wabalimu okitegeera nende tadija kigozi yali HK media yali eyo at the time ngakola programu yeyo nemugamba ne kati adija jangu nkulabe tutula na adija awo netwogerawo tusalinga nemdeta Zakamaya yoji vibes nena jao tunyumya nene tumusayininga nga ambassador nene ta Derek wa radio ne muna ebisere ebyo ngabali bulala ngabo nabali bulala nga department yo na yanga bifana nibiraga abantu okitegeera byo nabe ne bya contracts ngawe mugenda okubiraba kati bandi Dubai yawo basayinize kati show mfuse wa manyi papa
nge Dubai Rick wayogera muganda wange nti kati ntuse okimanyi zinatuukanga ku mulimu nga nindiddwa abantu bangi nga bakuyitaba nga nanyinwa company yavaako nga nyiza okutuuka late ku mulimu nabonaabona nnyo nga nyiza okutuuka late netwala eddakiika nga sinafuluma motoka ng'oli mulyopoye ngenda tukagulu ng'abaana bangi balina ebizibu bya visa eyange gwakodi eyange giraweti eyange gisabu nga balina nga bayayaanya temusobola kukola ku bantu okitegeera neyagalira naye nanyumirwa obulamu obwo milioni zijja 5 kati papa saagala kwogera ku commission kubanga wabanga nga waliwo ka commission kubanga sales manager waffe gwe twali tubisanya naye nga ina jukira visa za media ziba za media ne visa zange nga kitunzi ziba zange nga kitunzi zange turiki tumumanyi yes kati sales manager ye aina na yezize yalinga akuba mu mwezi nga yinzo okukola visa zalinga bina bebantu 400 mu mwezi sales yali atusinga kati nze zange nganze ngasobola okukola visa 25 bisatu nga bebantu bo abange okitegeera neteka ku status yange ngo namba ngo badde ogirabye no inboxing kati visa ezavanga mu ba influencer nga zinzo okuwera olunaano oba olukomi ba media ate nga nabo nza handlinga visa ezo sales nzazi handlinga kuba bayitira ko gwera still buli visa je natundanga nani njijangako siringisi emitwalo bala 2 ejaffe je Uganda kati emitwalo 2 tayimuzinga mu abantu bisatu zisente meka kati zigate kusalale w'omuki omwaka milioni 5 omwezi milioni 5 kati ozana gwelanga mu sente meka sagala kati njogedde ku visa sagala kogera ku ticket ngenda vano chavo chakati kubaka wetu twaingira politics ebintu twabituze kubimaze tugende maso oja kaba mbera mu obulamu papa muganda wange nga nange mpulira kati eddungu nsobola disalirawo dina tambuza itola muganda otuseko mu mbeera nga ugamba uliro yagala osalirewo eddungu lina tambuza litobula mu bwalyo nga amanyo geulira kuba pesa lyaliwo naye covid yatte ebintu bingi sente za covid sente za tusibula fenna mu mirimu abasinga yes kwa covid kwa covid weyajja enyonyi zitabuka business zifa abantu batandika okufuma government ne wabantu visa ez'obwererezo mezali ziweddeko repatriation ne bibeerawo ebyo byonna business nezigenda nga zisebengerera n'engeri gye kidito omuntu oba ofudde mu famire nga wali otegeera ekyeyo ne muzeeyi wamwe engeri gyali yasevingamu akasente n'embeera egye yayitamu ensonga lwaki abali e Dubai bagamba ate Kampala Ricky Musange edduka okategedde singa nali walakizale nnyo nga simanyi saakuzibwa mu family yayita mu mbeera y'ekyeyo n'okubonaabona sente nali sisobola zivaluinga zaali zijja fuumuuka okategeera naye navaluinga coin newe yali yaki okategeera zino essaawa zisobola okutwalako mu kalituusi wange n'otya n'otya wasigala okyakwaza webale nyenze nadi manyine kino ekintu tugana kikolera nga tetulina wano nga tutambula we tulaga ku bantu ne tunyumyamuko naye nga mabale bakuwe ku papaali okitegeera bw'obulamu nabadde nsuubira okujja okola kino ekitundu nze nava ku kyeyo nga sikibanja wabula nga omanyi kati twazzeemu tsunami ya politics yampiseemu nnyo yakulazeeko yandazeeko yampiseemu nnyo nze swagala kugamba abantu how much I've lost. So you lost a lot of money mu kwesimba tuteeka sente mu campaigns banaye we mulaba abantu nga bakaaba baleke bakaabe investinga sente nyingi mu campaign abasinga obungi bagamba NUP teteekamu sente ne sente zikuuma akalulu abaana ze balina okulya byonna ebitambula protecting their forms awo okawoka bali awo sente zotayinza na kwogera na muwendo fere tulinga kyagula akalulu kandese siyimiridde n'omulundi n'ogumu naye nga ejja kinti fe tuli basajja bapambanyi okitegeera era oli akusanga n'agamba njo kyayo nga tasobola kukkiriza nti tokola ki
ne kunje wali oba kitegeera wangi naye wazikola kinebaliza mukama ekyeyo kyonna omuntu akiriko ku bulamu bwolaba abaana be bayitamu Dubai abo abaana basula bubi munna abeera wansi n'akanyuga nga goli waggulu katanda wekagira kucukucu yokaba ng'omwavu waabwe ogenda kukola otya ng'olina kwezinga n'osaba kakyaya akalala ogenda kasangawa era abasajja bairaga mu bed space omu lwasanga emifaliso nga gyayonooneka kama nono wawa da so gule emifaliso nga lwakigwayonooneka kumbe banne kye bamuteerera wansi akola copy and paste abikopinga biba wansi na paste waggulu so bulamu bwekyeyo boye si bwangu omuntu yenna waddawo n'abulowoozaako wanafuta abaana bali Dubai eyo bali bubi tembalaba kulaga kuvayo ku social media n'avimba basula bubi ku sente zaabwe rayisi ku sente zaabwe nyingi ennyo ne basulira bubi bali basulanga bali mbyala isa babo nabo ne yali akubyeko ku kyeyo anjulira. As we are signing out, Bubaka Chibo wereza omuntu ayagala agenda Dubai right now obe yakatuuka Dubai waliwo aliyo nga ye kati bimutamye waliwo yazze nga bamusuubiza kola mu kampuni ya agala ogende Dubai nedda sala tugende agala ogende Dubai ng'oli Kampala wano ng'olina kusasula emitwalo nkaaga omwezi oba 5 togenda Dubai bireke. Your advice just that is the only advice. Omuntu bwamanga asobola okuyingiza emitwalo 5 wobanga oli Kampala ng'osobola okuyingiza emitwalo 5 ng'oli Kampala ng'osobola okuyingiza emitwalo 5 bagakuwa buli mwezi togenda Dubai kola kitowa by'abantu kola omuntu wabanga asobola oyingiza 5 tewali kikwetagisa kulinya genda bweru genda Dubai musiyo mwalabu yonna sure abana bali Saudi eswani jaweza yeddawo bali mu kisibo kati bakaaba bafuna emitwalo 7-8 ofuna emitwalo 5 e Kampala ennyumba ye eryokke okitegeera osasula rate bikibi kyo kiri bulungi osobola okukola okugata kyonna kyogase n'ogamba expenditure yange mu mwezi mpezaawo emitwalo gyange 5 gaagano tegalina kyakukola tugenda ku kyeyo sure unless ngekyo kyogendako kya Europe omwalabu gyokoma okubeerayo gyakoma okufunamu kubanga buli kiro kyobere Dubai okisasulira nebo tebakimanyi buli kintu kyogule Dubai okisasulira buli mbeera gyoyitamu Dubai ogisasulira wane Uganda bitono nnyo byosasulira osasula rent oba omumaze lwobaddewo tolusasula Dubai visa weggwako buli kiro kyogenda mu overstay okisasula emitwalo 10 olunaku olusooka lwa mitwalo 3 kati balaba bana babere Dubai ne bali olusooka lwa mitwalo aga kane tutandike 10 notandike mitwalo 10 paka diri ogendo kyusa visa bali abasajja it's their business ate gyokoma okulwayo tobafunamu nayo munayo naye ate wogenda musize bwero beza abazungu gyokoma okulwayo n'okubafunamu kubanga kitukesa ne bamanya nti emyaka 5 ono gyamaze naffe no mu Bungereza oba mu nsi ki gimumala okubanga kati afunye experience yensi ate alina okubanga kyatugaseeko kinene no ending up ng'ofunye citizenship ekitali Dubai nze bangale na male Dubai n'ebintu bye nayine Dubai nkukakasa singa bali bagaba obutuuze nandibadde omukuba na Uganda balina obutuuze Dubai mwala butagaba butuuze leta bukola ki tabugaba kyako mukuwa yo green card ate naye beerako ekomoli emyaka nti tukwadde emyaka 10 ebangalizi akwa investment visa nenga just a release tesawa yonna olina okugirenewinga ate nga low conditions ku renew okitegeera nze papa natunda bed space zange buli bed space naba business ngetandisa okukyankalana tandiko tunda bed space emu kwemu naye nga njitunda omutwalo gumu n'ekitundu nga ntundamu n'abantu baamu ze milioni 15 abapangisa abatundiramu nga tebategedde bagenda okulaba landlord ajja omwezi omulala mupya tata Rick wakoze otya nti wamwe mwe batadde abeeyo mukolagane n'omusajja ngolonze ndaba natera okuba exit otuko otya business ya bed space okuyiika like no government kati tekikyakola sense kubanga yali ereeta nze kati ndi mwana yava mu community nga ffenna tuli bakozeeka ekyo nazze nkikugamba nze manya nti kati business wano weetuuse egenda tuuka efe terina kiddako nze nasensinga bed space
ningamba abantu kesa batandiso zibanje nnyo kuzikola egenda kugwa kati gomugezi factors ezakulaga kozi waliwo era ali agirimu kati ng'osanga naye kati esaazi naino banga notinga kati guno tegugwa bichebe byakuletera okulowooza anti bed space kati challenges ezituletera okulowooza anti bed space ezisobola gwe watuukira n'ogamba nti era bikati one ngolese kino nti nali nyingiza nemba sijirina nyingiza naye natuuka ekiseera nti ate abaana abajja baba baavu so ng'olina okukwata ku salalewo osasula omugagga nanyini kizimbe bano bebangize mu mbeera kati nalabanga obudde obw'okubanja bubuze abaana bezitaddeko zimanagi nga batandise zikola mu bizinesi ezaabwe okitegeera n'okudivertinga ogenda okulaba checks zitandise okuwera check emu ebouncinze obuuza check ebouncinze otya wasolozeza ssente mmeka omwana kugamba nti ate bano tebannaba kumpa so nokwata ku ssente zo zewandi savings nokiliyalinga bed space nokiliyalinga check bounce check musango munene you have to clear that case kati nalaba nengamba nebino bitandise okustressinga ate kampani n'abapartments zange ezitanaggwa bitandika otunda okategeera nitandika okola ki okutunda n'ogidduka mu okutunda n'ensiga zaako wokka wange we nali nsula ati kati no bed space gyensulamu bino ya bisenge bibiri inako luumu namba yange bano bange kulaga nti seemazeemu Rick alina waali nembeera waawo ziri zonna nga nzitunze bo ne balowooza nti oluusi bizinesi agitakozeeki kumba ate mwendi nnyo kuba ne benazirekera abanoonya ate be baziguza jjukira ntuuze $15,000 n'anoonya munoonya amuwa $3,000,000 ng'olweyikidde ddala tegukyaggwa okategeera kati atabuse ne bagamba abannayuganda tubagobye ku bizimbe byaffe buli atalina check egenda jjukira nze business we nagivaamu ne check zange nenzi withdrawing nga gwina oteekayo eyiyo ne bazidza ownership neddira byafa ne bifa then akasembayo kansoriki waliwo omwana yatuuse bamututeyo ng'agenze kola mu kampani ya chocolate oba whatever n'atuukayo ng'ebyaddala baali bamulimba baali bamwetaagako ka commission kati atuuse agudde mu kidubayi akitunulako bw'ati ayinza okuba ali ku vidiyo eno tamanyi atandikiddewa kati gwe ng'alina experience oba yali abaddeyoko kiki ekyo ky'osobola bubaka ki bw'osobola omuwa maybe obusobola okuba nga lifeline okujump starting oba okutandika kati omwana ali e Dubai obulamu bwe njagala obutambuze nga Rick we yabutambuza nga wakagwamu yakagwamu bamulimba omulimu ky'olina osooka olina okukkiriza nti bannimba olina okukkiriza nti wooli si wammwe ate olina okukkiriza nti kati nkuze wema ndi mukyala ndi mukazi kati mambadde muwala kati ndi mukazi wema ndi muvubuka kati ndi musajja naye woolema okukozesa obulamu bwo okukkiriza nti defeat ogifunye ng'obadde oli muwala n'olemerayo mu kuba omuwala bwe olaba ku kikubo abadduka emisinde ku kikubo enjogera ekikubo ekimanyi be bana abeetunda abadduka emisinde abajjira mu mbeera eyo waliwo n'abagenda e Dubai ne beetunda naye nga bagenze kwetunda lwa mbeera ti bamu avudde e Kampala ng'olwedde yeetunda n'atuuka e Dubai nga ye gwagenza okukola kati njogera ku mwana gwe batutte nga balimbye omulimu nga tewali option kaweddemu kati oyo yagaana okukkiriza nti muki bebo bosanga abali ma bed space nga bafumbo omanyi nti bawasizayo ddala ne bagiya n'okwegeyaza kati ka bed space zibadde mulako nti bwezikya bed space tunakitandika ekigenda kuggwa bed space zibadde muganda wange bali nga bafumbo omukazi n'akeera bulungi nnyo n'akwata ne yeesiba bulungi nnyo n'ava mu katanda ke akawansi n'akwata n'atwalirayo omwami we ebyokunaabisa n'agenda omwami ssebo n'anaaba n'ajja n'atula katanda omukyala n'aleeta emmere n'amutokosereza olutooke n'agenda ku mulimu n'annyuka omukyala ng'alina okugenda alindira omusajja wansi baasi gy'emuleka ne bakomawo nga bambukira mu mukwano ogw'ekimmemmette beekutte emikono beewala naabo kati noesanga nga noli naye yawasiza mu nsonda yeeri naye abantu be bawasa si be babaleeta wabula nti embeera yabanyiga ne bagenda mu ovasite talina ngeri gyadda Uganda talina gyadda Uganda gamba kati ndi one guy to survive but not love as such. I'm just here ndi one guy to survive. Kati ogenda okulaba waliwo ono katanda keno side aliyo for survive oweli side aliwo for survive owelo side aliwo for survive ekitanda ekitunudde no mu lujjirwa bwe bayingirira iyo wa wansi akola
ne balyoka bawala n'oyo nze natasanga emisango muganda wange nga gyakisimu wali chairman atawula ntalo oba okyali awo simeno nevuga nze nalinanga assistant wange nga muwe simu ate muli wa nti abeeno balwanye tata kyekino nti abeeno balwanye tata kyekiri eri tabeeri balwanye ogenda otuukawo nga bakazi beewala n'ebyaddala kadeberamu n'obuvubuka busimati waya nga budde ate kuba n'abafumbo muzukulu wa Museveni abona ku ddungu si byangu woina nowera obaka abali asente z'abaana muzukulu wa Museveni abonera ku Bwarabu eyo nzeero omukazi waba akugamba nga mukazi wo kugende Dubai no gende Saudi mu kiyumba obanga obadde omwagala nnyo mugambe baby gende Saudi mu kiyumba abaana bajja mugabanya obufifi adde nga tojja mutegeero kanya mugamba Beatrice what happened here I don't know ngabirala nnyo ngabirala ngabana kye bamukoze nga bamuyisizaawo abaana be Dubai bali tebagayiza basula ntebe yeah bali abaana bakambwe so njagala okukakasa obulamu bubeera mu bed space emisango egibe bamanyi n'okwekubira obuyimba buno bolaba obwomumaka obwedda nga bawalaga emisango olwo moment wenyumisingira obeera olumu n'okubyamu obufaananyi n'ogijjukira baba n'ebintu n'ogamba ono kiki kyaliko omanyi mama Fina sente zasinga okukola azijja Dubai omanyi lwaki mama Fina alinya n'agenda Dubai omanyi abaana abeetunda sente ze bakozesa okugama nabagamba kaningina batika baleme bakwata njagala bakasitoma bangi byebizibu byabwe singe kuono bakasitoma ngago wona akola business abana beeroga ngago abakasitoma bamwetanire ngago wona akola business n'ogamba nsaba chapati zange zenkube onakola ero zigweyo nga yo mwana akanyankanya kububa 10 leero nkanya kububa 10 leero ati jukira joko mukola n'okufuna kaki akasente kati bana abewalana bano abewalana Dubai kimanyi wali amasabo gagaba na Uganda ngoli akola yesabo nga muna Uganda bana abewalana baneno bana baba bewalana bano anjagalira bawange moyo bali mu butando omongo izo gamba anemesa oyinamba okimanyi tanemesa amaka ne makachi katanda ka wasi nola bakasajaga kapi bwekati kikazi kiwavu kinene nenga katoka kagenda kunaba omukyala omwami anyo muterayo ebintu omwami aveno mutawulo anti omwami tayagala kwogera nammwe kadi jokera fe twalinga abavubuka atasula wansi ayinamu akasente tuvude no relationships ziganye kadi byabatama nzera ndiro ndiganyizo geyabo as we wind up obako obusembayo akadde katulidde naye njagala soko kwebaza kunchazaako kusho ebitundu bisatu biramba kibadde so amazing. Yeah, thank you for coming through also. Ekisangika munna muto kuleta emirundi esatu miramba ku show kitegeeza ndo muntu yalina kyakulabyemu and ndi so appreciative. Yeah. Bazo okwongera okubiriza abantu bemala okusubscribing abantu balabe amanyi ngalabo gayina mangi nnyo bana abantu bagire people like you we need you in this country. Thank you so much. Omwana nene agalo gende Dubai amagezi genkuba kaloza akasemba yo gwali Dubai lemerako. Yep. Kubanga kyolemerako kye kituufu. Yep. Ale Dubai nga yetunda mwana nnyo veyo nga tokwatiddwa wa Dubai yensi omuntu giyandi eyangwira omuntu ogendamu so bera nye Dubai ng'okimanyi nti oyagala okuvaayo mu bulungi nga tokozeeyo musango ki gonna fe tugende Dubai ne tweyagala ensonga namanya nti emirimu gyonna gye nali nkola gyali gyetaagisa check nina okugyayo checks zanga amangu gavumenti ebenda temanja kuba honeymoon zigenda Dubai katonda wakutaasa obulamu ensi yeyangulwa Dubai daki essaawa 5 oba otuusewa e Dubai ticket eri affordable so kyenkubiriza abantu bano nti gwe nawe nali e Dubai lwana nnyo oveeyo mu mirembe ate gwagendayo gendayo ng'osuubira nti oli muntu mukulu kyonna ekiriyo okisobola sobola kudiscouraginga abantu gendayo bawuli omu n'omukisa gwe zinagenda mu ngamiya naye namaliriza ndi omu ku bantu abayinza okwesimisuwewa e Dubai okitegeera so
kubiriza abantu bonna okumanya nti ekyeyo kyonna teri kyeyo kyangu. Yep. Kale, thank you so much to Vadene Council Ricky. It has been a pleasure having him. Mukama abatukumire mugira mbayo mweraba.